Badde nsaba full figure gyonna gy'oli ate situla amaanyi gonna ag'omu buto gonna onkubira enammere omundekere mu kkubiro omusikire n'ebiviiri ebyo byata ne bigwa emabega. Taata we musajja mukulu takyasoba nagoba mbaata wulidde naye yabadde alemedde ku mwana. Mwami Ssempijja gavumenti ya Koowa yagoba ekyakwatulira. Museveni atufuze emyaka 4 ne tawangulangako. Teriyo mukulembeze awangula n'atata basibe oba n'atasala ku miwendo gya bintu. Ennaku yabadde mu nsi nga Mwami Museveni yeerangiridde nga tuli magombe. Ne bennyini aba movement batya okuvaayo okujaganya oyo omuntu aba awangudde. Munyagwa yagenda kuba pulezidenti nga ne kitaawe yamuleeta mu nsi tamuwa kalulu akawa Museveni. Kakya Munyagwa abo abantu bwe batyo basaanye batuviira mu Uganda. Kitaawe yakuzaala nga takuwa kalulu ayakuleeta ku nsi ng'ate gwe oyagala ffe tukakuwe. Ekirama ki Munyagwa amanyiira tugenda gigulawo. Nina okuba ku saazi ow'eggomba memba palamenti wa East. Teboogerwako bw'asitukanaga ngenda kubanduga gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi yawangulu. Sijja kulya musaayi gw'Abannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikugirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzigirayo. Atono byabakoma yategese kano yagenze muri kodi y'ensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mbututiitira mu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Kwembozi muyogi kwetuli ndi wano ne New Isma Lubega ekibibi akaviiri yakasaze bulungi nnyo. Wadde saluni yetakyazirina yazirina naye ne ziggwawo. Simanyi KCCA oba yazigala oba URA naye nga wali wano kati saluni asalira mu z'abalala. Ndi naye ayambadde ekisaati kiri awo kya kizikivuzikivu kya ddiba lyango liddiba lyenge eryo kya ddiba lyango. Takyayambala buutu otwatandikira okukola interview eno ng'ayambala buutu ziri embi kati wetogerera essaawa zino ayambala lugabire ye baba New Isma Lubega ekibibi kati simanyi abasigala kyali New Isma oba Old Isma kubanga kati omuntu gwe nasaga nga ayambala buutu ziri embi mitwalo 25 kati ayambala lugabire yasenyisika 7 ekisaati kyalimu kiddiba lyango saluni ze zaggwawo simanyi nga bwe nkutegeeza simanyi oba URA oba KCCA yazigala simanyi. Eki-t-shirt ombuuziza nti kinyinza kulowooza nti kyammeka. Eki-t-shirt kino bwe nkiraba bwe nti kiringa mu siringi 35,000. Ebyengoye tubireke munnange. Ekisaati kino nga kyamaanyi nnyo munnange. Kyamaanyi nnyo tekyogerekako. Maama we kya muwendo kya bbeeyi mpitirivu ne tugireke ebbeeyi yakyo bakimanyi. Omanyi wano mu Buganda tetwogera muwendo gw'abaana wadde nze nina 3 bokka. Mu Buganda wano underwear ne bweba ya bbeeyi etya tosobola kugamba nti naguza underwear ya $2 million. Era nalabako wano ow'amaalo oba yali Bujingo yavonaga simanyi yagulidde mukyala we simanya akaleega ka $2 million. Nengaye Bujingo amaalo tegamuggwangamu ne bwoba omutono olaba amaalo olidde si maalo just erayogera bwogeziko maalo. Omanyi omuntu omujja mu kyalo kyanguwa nnyo n'okumugjamu amaalo kitwala n'emyaka 2. Omuntu omujja mu kyalo kyanguwa nnyo n'okumumalamu amaalo kitwala n'emyaka 2. Kati Bujingo nze okimanyi nti Bujingo yali mukubi w'amasimu kozi leediyo leediyo kola nga omulimu gw'okola nga gwe nali nkola nga gwe wali okola ne yali mukubi w'amasimu. Lwakuba ye kyeyawulangako yakubanga ku impact kwokka. Ne yali radio kola
era bw'ava mu bwa rediyo kola pasita Serwadda n'atandika omuwanga okujja mu bantu okusabisa we yatandika okusabisa n'amuweera ddala saavisi n'atandika ataawo n'amwefuulira nga bw'ali mwefuuzi ate awo n'agenda ku Bat Valley n'akola ebibye ne rediyo kola awedde emirimu mukubi w'amasimu yagula kalega ak'emiliyoni 2 nakagulira makula ng'akagula naye nga kaliridde awo wano okugyako amaalo ga bugingo bakagula bulaaya ewuwa naawe obuleego obwo bwolaba bwalayisina nnyo ate abazungu babutuwera na bwereere lwakuba muwowino ate ne babutuguza kyogamba bugingo bamubba akalega k'emiliyoni 2 bamulaba maalo si kyamalo kijjeeko naye nga gagalina tagalina ani wali obaddeko naye nze mulengera tagalina ati nze nkugambye yali mukubi w'amasimu mu mitingi zammwe ez'abakubi b'amasimu yatuulangamu ezo teyajjanga okujjako nga ziri ku Impact FM ezo teyajjanga ne bugingo omugagga Maama Fiina tubadde bakubi b'amasimu ne Maama Fiina yali mukubi w'amasimu Maama Fiina abadde mukubi w'amasimu era wano mu Uganda ye mukyala gwe twalinawo munnabyabufuzi omukambwe omukubi w'amasimu Maama Fiina abadde mukubi w'amasimu agakubidde ebbanga naye nga tebakujjukidde bugingo yagaggawala dda Maama Fiina yagaggawala dda gwe tebakujjukidde okujjako omuntu annuma ye Maama Fiina kuba abadde wange nnyo ne bugingo tabadde wange era saagala nzijukire toyagala akujjukire ate wali mukubi w'amasimu nga naye mukubi w'amasimu lwaki abatakujjukira nti omuntu gwe twakubanga naye amasimu saagala nzijukire kuba ayinza okunkyayisa abantu naye ne bankyayiramu ate Maama Fiina naye takukyayisa Maama Fiina tasobola kunkyayisa oyagala ye akujjukire Maama Fiina nzijukira era neetaaga okunzijukira ate Maama Fiina lwakuba wabireetamu omuzannyo jjukira kaabula kata kaabula kata ate nze nabuza omuliro nze nabuza omuliro gwe wabuza omuliro ku Maama Fiina naye ye yali yeewaddeyo ng'asalenda linze nze nabuza omuliro igwe n'obuza omuliro anti nali n'obwavu bwali kibi ate ebiseera ebife mbitwali baavu nga tannaba zifuna walyoka n'obuza omuliro ate naali kusanzeewa walyoka n'obuza omuliro naali kusanzeewa kyekyo ne Maama Fiina wange nnyo 100% era mukwano gwange nnyo 100% era mwagala nnyo 100% ate namukyawa nnyo 100% lwa butanfaako namukyawa nnyo kati omeguleko kaabula kate era sakati ye mukyala we wange afumba naye ate era ndi muwasa kasa tafudde mukyala mufumbo empozi mufumbo n'okumuwooba tebawoowa bawoowa naye sikusabira kufa nebbawo n'amala afa nze nkwewasiza kati ne saagala afe akyogerako si yakireeta naye nekiba bwe kityo todde okufuna musajja mulala nga wendi naye nga ye yakkiriza tasobola butakkiriza wange nnyo Maama Fiina wange nnyo wange nnyo kale ensonga zeezo naye nga akalwa kagoberedde akanameere twali wano eno nameere bwe yalumba fulufiga n'amukuba n'owaana nnyo nameere emmotoka yanagitwala yange weeri wagireseewa wakyengulu wano iseewo mbadde ndabye ngaeyiyo bayinza oginegula bayinza oginegula era abo abasajja bantwalako ku mmotoka gavumenti yanzibakoko ku mmotoka batubba babiri
lwaki tukaga nti gavumenti yabba emmotoka zaffe nze yange bagibba leero eyaluba kyoya ne bagibba enkeera era ffe tetubuusabuusanga gavumenti yatwala emmotoka zaffe ate gavumenti ku mmotoka zerina ebba emmotoka gwomu kye bayita gavumenti eriwo kutemula eriwo kulumya eriwo kusibya gavumenti ebeerawo kutemula kulumya na kusiba bantu naddala gavumenti zezaabayeekera kati emmotoka ya luba n'eyange zaali nkadde ne gavumenti ezitwala nezitematemu oba nezookya oba nezibulira ddala lwaki batuleekaanira gavumenti eringanga mutujju naddala ezo ezaabayeekera omutujju ajjeewantu ng'ayagalawo omuntu ogwo n'akuba bbaasi erimu abantu 88 kati mwaliriddawo okubabbako emmotoka okubbako emmotoka ggwe nze yange bagikima waka wali mu kikomera tewali mu kikomera saali mu kikomera ne bagikima waka kati basooka yange bagitwala wa mukaaga ate ku sande eyaluba bagijja ku kyaki erubaga kati eyo bagiba budde bwa misana oba bwali bwakiro nga bwebasi bwali bukya saa 11 tewagiwulira nga bagitwala ate eyaluba ne bagijja ku kyaki y'erubaga ng'ali mu mmisa agenda okufuluma ng'ekifo kikalu ne guno gujwa nakuba enduulu yakuba enduulu musajja ato siyananaagira owulidde siyatayatula bintu oba kwolwo yabyatula atya ndowooza alinganga Kasiru nga bamukubye oluyi omanyi Kasiru olumukuba oluyi atabuka emmotoka zammwe nezibula bwe zityo kati emyaka 8 temwanoonyaako kati onyoonye ki kati onyoonye ofune ki mwali temutaddemu kalondoola tebwalimu ate ebiseera ebyo bwazize mwaka ki bwali tebunakujja oyise emyaka nga 8 7 nga gavumenti ebbye emmotoka zaffe ezo zo ne bantwala mu kkooti gavumenti yabba emmotoka zaffe teriyo mulala ate olina bujulizi nti gavumenti ye yazibba gambye gavumenti yabba emmotoka zaffe lwaki batwala eyange ku makya nga bukya ate ku sande ku misa ne batwala eyaluba emisana ttuku ebyo ebintu ebyamaanyi oba ebyewuunyo oba ebiringanga ebyekitujju gavumenti yebikola awo omuntu wali tasobola kugyawo mmotoka ku kyaki ku mmotoka zonna ezaaliwo lwaki balondawo yaluba ku kyaki wabeera emmotoka ng'ate yali nkadde ate nga yali nkadde eyaluba yali 10 190 eyange yali primo odimodo sigala nagyerabira namba yali UHU 509 sitooko gye neerabidde UH 509 soko gye neerabidde wagenda okufuluma ku makya bwoti egy'okuba ekisumuluzo ate n'okumanya bangi bane busaasira ebyebi bisekero wagenda okufuluma okuba ekisumuluzo nalinawo 2 nalinawo KFX UAB 10 niki ekikubeza n'emmotoka 2 kuva dda nze nagamba ku nsi ya Mukama bw'oba tolina mmotoka 2 okyabulayo nnyo wallahi ya Mungu omuntu yenna omulamu oteekwa okuba n'emmotoka 2 oba oyagala oba toyagala oba weesobola oba toweesobola omuntu yenna omulamu oteekwa okuba n'abakazi 2 oba oyagala oba toyagala ate kati oyonoona bwonoonyi programu oli mufu toli mulamu omuntu omulamu emmotoka 2 kati nze juzi twagenze ne tuziikirako Zubeda byantalo Zubeda ono weeyitale bambi twazikiddeko Zubeda lwa mukaaga lwa kumeka lwali oba Friday wali ne gundi ne mukiibi Zubeda mune tweyanziza nnyo
biwatuwadde Zubeda yangulidde n'emipiira 2 ku motoka yange era ngitaddeko ate gomagenzo zikira kati yabawadde gomagenzo zikira kati yabawadde amabugo Zubeda wakoze byafaayo nebadda gomagenzo okuzuukirako kifo ky'okumuwa amabugo ate ye yabawadde amabugo era Zubeda bambi neeyanzizza nnyo emmotoka yange esigaddeko emipiira 2 ngitaddeko wagiguze mmeka emipiira 2 omupiira buli mupiira naguguze 19 kitundu buli mupiira nguguze 19 n'ekitundu Zubeda era nkweyanzizza nnyo neeyanzeege emipiira ngitaddeko olidde yangisaga kudo nasuze ku kkubo kati bwenva emasindi ewaffe twabadde n'okumanyagana ekibibi nengenda mu kumanyagana kati bwe ngenda mu kumanyagana mba nvaayo omupiira ne gwabika kati omupiira bwe gwayabise Zubeda oba yabadde ambuuza ki nemuga Zubeda ndi wano nsuze Butamba nanga kiki nemuga omupiira gwe gwabise ate sina spare nsuze mu motoka nanga ku makya kankere nkuyiize nampeereza nansindikira emipiira 2 era ngitaddeko leero era emmotoka yange emabega eriko emipiira 2 mipya gya Zubeda ngenda kugiraba wano gya Zubeda okuva e Italy kale so embeera bwetyo bweri amuloka we bagibba nti omuntu agenda ku nsonga ze Masaka omuntu omulamu oteekwa okuba n'emmotoka 2 nze kuva dda nga mbeera n'emmotoka 2-3 emmotoka 2 eyamba kati nze bantwalako zaali 2 mu luggya ne batwalako emu nasigala neevuga kyokka gundi luba kyoya yali alinaemu yasooka n'atambulamu ku bigere awo yasooka n'atambulamu ku bigere emyezi nga 3 n'asonda sente n'agula endala nenze nalina 2 batwala Primo nensigaza ne Kefex era nasigala neevuga kyogere nti omuntu yenna lwakuba tuli ku mulembe mubi tuli ku gavumenti mbi n'omuntu yenna oteekwa okuba n'emmotoka 2 bw'oba osazeewo okuba na pikipiki 2 bw'oba osazeewo okuba n'amaka 2 bw'oba osazeewo okuba na bakyala 2 omukyala omu atamwanga kati owuwo bwagenda mu piizi tweyanzizza nnyo tweyanzige ensonga z'e Masaka tugende ku nsonga z'e Masaka twali wano n'owaana nnyo Nameere bwe yalumba Full-Figure n'otabuka nnyo n'ogamba nti yeebale n'omuwaana amafiga n'omwana okuba n'omusajja omulungi n'omwana okuba n'amahayiti n'omwana enjogera ennungi n'omwana eddoboozi n'omwana enviiri ezigwa emabega kyotawaana Nameere nga mu nsi tekiriiyo Nameere byefudde yasaba okuddamu okubala akalulu ebyavuddeyo wabirabye naye abantu bagamba nti tebyabadde bya bwenkanya bya mazima na bwenkanya okusinziira ku byonna ebyetoololeddemu nsooka kusaba bannayuganda bansonyiwe neetondera bannayuganda n'abalabi b'omukutu guno saamanya nti gwempaana mutujju ani omutujju nammere wati osobola kuddira muntu ayasembye gwe wasemba mu kalulu ako kyova olaba nti ese egenda kukyawa Museveni bwalibeera mu ttaka abantu bagenda kutuuka ku malaalo ge bawandika amalusu oba bagakuba ekibooko tosobola kuddira muntu yasembye ayabaddewo ayasembye ayafunye 00 gwe n'omuleeta kuba oyagala kulumya bannuupu kyenkugambye nti ffe gavumenti yatwalako emmotoka zaffe ng'eyagala tulumya gavumenti y'abatujju ey'abayeekera ebikola emmotoka zaffe zaali nkadde tezaali mpya because ffe tetulina busobozi bugula mpya naye ne twewanyikirira mu mbeera embi mu Uganda embi ne tugula emmotoka
nze ngende nagula na 2 era ne kakati naguze 2 nina 2 sigula motoka emu ndekayo ne bwe ziba ngatto ngula 2 ndozi obadde olaba wano bwe mbadde nkuba zitimbalani ngula 2 ne bwe ziba masaati ngula 2 sigula kimu. n'abakyala olina 2 n'abakyala nina 2 ani nagambye omuntu omulamu oteekwa okuba n'abakyala 2 n'abakyala nina 2 olidde naye kati mwami Museveni n'oddira omuwala yasembye mu kalulu kubanga obusungu bukutta nuupu erina ababaka 51 era mukendeeze ku nuupu eyo olaba basooka ne bagijjako abantu 12 ne bawuza nti baweza mikono abalala ne babasuubiza obwa minisita abalala ne babasuubiza obwambasada abalala ne babasuubiza ssente ne batandika nti tusaze eddiiro tuvudde mu nuupu ne kaadi zaffe ne bazisuulawo. Tebakomye ku ekyo baggyeyo abantu mu bintu eby'omuzannyo naye mwe Museveni ensi togenda giwangula. Mwe Museveni ensi togenda giwangula. Bino byonna oyongera busungu ku famire yo. Walirekedde famire yo n'ova mu bukulembeze ng'erina emirembe. Naye katusobola kuddira muntu yasembye mu kalulu ate n'omuleeta nti ate awangudde kwogabya kujooga bujoozi. Mwe mwagala tukole tutya? Mututa obuwanguzi bwaffe obwa Bobi Wine tusirise, mutukubye emiggo tusirise. Gw'obadde okimanyi nti mwami Museveni enasuze mukolako lisaaki tawangulangako kasanga abeerawo. Nakoze nkola lisaaki ekyo kiramba ntudde ntunula. Mwami Museveni tawangulangako kabeere mu ssomero. Okuva ddala mu kalulu akasookera ddala tawangulangako. Mwami Museveni ne bino byawoza nti yagenda mu nsiko gaali mawanga magatte. Ebina by'obufuzi byalinganga 10 ebyayekera Obote byonna ne byegatta. Ate era mwami Museveni okugamba nti Obote yali kakensa nga tasoba muwangula. Abakyoli n'abalango baalwana oyo omusajja yali tayagala kuyiwa omusaayi n'awaayo gavumenti Kitookero Lutwa yawaayo gavumenti yali munnaddiini nnyo nga tayagala kuyiwa musaayi n'awaayo buwi naye tebamuwangulako. Bano okuwaayo kw'emirembe abantu obutafa ne gundi yakikozeeko ow'Essembabule Namugga yage ku byendaba bye bakola abawagizi bange sijja kutisa baana b'abandi bakole buli kye baagala. naye yagambye agenda mu kkooti agende teri amuganye tumuwagira. Kati ne Kitookero Lutwa yawaayo obukulembeze nga bwolaba enkoko bwejja nerengera empanga ebatanana gigoba yo n'ebwama empanga n'ejja erippako. Okitegedde kye nkugambye nezeepiica enkoko bwewulira nti erimu efunye tusikimulated enkoko olugirengera bwekapa yo terinda nankoko kugoba olidde yo ekola obukozi bweti ewamira wansi bweti. Kati ne mwami Museveni Kitookero yabwama buwami teyalwanyisa ogundi era sa mwami Museveni taba kuba Kitookero kumuwa gavumenti sani kakati akyali mu nsiko. Mwami Museveni teyalifidde obufiizi myaka 4 egiyiseewo. Mwami Museveni atufuze emyaka 4 ne tawangulangako. Teriyo mukulembeze awangula n'atata basibe oba n'atasala ku miwendo gya bintu. Era olabira omuntu nti kyeyawangudde naye taba na ssanyu mu mutima. aba yeekengera nga naye akimanyi teyawangudde. Kati mwami Museveni talina lunaku lwe yali awangudde n'ayimbula basibe. Omukulembeze yenna buli lw'owangula oba n'owamba gavumenti oyimbula buli musibe okuggyako abaakola emisango gya naggomola ng'egy'okutta abantu egyo eminene egy'amaanyi eboleka naye osooka n'oyimbula
political prisoner bonna nobagamba mudde wammwe mudde wammwe kyekirabo kyembawadde naye temuddangayo okukola misango bw'omala nosala emiwendo nosala sukaali ebintu ebisookerwako noleeta fundamental change empya naye mwe Museveni yamanyi nti tawangulangako terina kimukosa kuwangula nze twabadde wano nga yeerangiridde ku bukulembeze naye ng'ensi yonna eri mu kiyongobero nga n'embuzi ziri mu kiyongobero nga n'ente zonna zaba ziri mu kiyongobero nga n'emiti giganye okwenyeenya nga gyonna emiti ogiraba giganye okuva mu nfu nga n'emmotoka tezitambula nga gibuliddwa wakane mu kibira n'emiti gyabuliddwa wakane mu kibira ennaku yabadde mu nsi nga mwami Museveni yeerangiridde nga tuli magombe nga ne bennyini aba movement batya okuvaayo okujaganya oyo omuntu aba awangudde nga nabo kenyini batyayo okujaganya era nasuze enkola lisaaki mwami Museveni tawangulangako kabeere ng'akyali entale yeyasomera yasomera ntale ntale kabeere ng'akyali ntale tawangulangako era nasuze enkola lisaaki bwe nkuba amasimu bwe neebuuza ku bakugu olidde ne bangayo omusajja tawangulangako mu byafaayo bye era azaategeka okulonda tena kwe yali awangudde buli kulonda bamuwangula wali wano nowaana nameere naye nkugamba omuwaana nowaana wa bwereere kati biibyo byonna nga bwe byalabise nsaba bannayuganda mu nsonyiwe saamanya nti mpaana mutujju ate full figure bw'oba osobola waali muntegedde nonziramu n'omunkubira mpozi yakuba full figure ye yakuba n'omuwaana nti yebale kuba kati mbadde njagala ate full figure gwomunumbire nambeere omunkubire omundekere mu kkubiro Prince mbadde nsaba full figure gyonna gy'oli ate situla amaanyi gonna ag'omu buto gonna onkubire nammere omundekere mu kkubiro omusikire n'ebiviiri ebyo byata ne bigwa emabega olidde mbadde nsaba full figure bw'oba ondaba nkwegayiridde oli mukwano gwange ekirungi full figure twemanyi naye mbadde nsaba onkubire nammere omunkubire omundekere mu kkubiro oyagala amukuba mulekene mu kkubiro naye gwokimanyi nti tekikkirizibwa kubanga era full figure ensonga lwaki yagenda mu kkooti amuwaabire amukube n'emisango tonaawoza nammere mubi nnyo tosobola kuddira ng'omanyi wassembye ne mu mutima gwo omanyi ekyonoonya ebyobufuzi bya wano nakigambye abantu kati abantu babadde owamulya nnyama 22 naye nga nabo bamanyi tasobola kweronda mulya ennyama abaddeko abavuganya ekifo ekyo 22 22 naye bonna abeesimbye ku mulya nnyama nga bamanyi tebasobola mulya nnyama nga naye kenyi tasobola kweronda nga ne mukazi we tasobola mulonda nga nabo benyi tebasobola kweronda ate nga tebakulemberangako ne baleeta amaalo n'ebbula ly'emirimu kyonoonyinya ebyobufuzi byano era be baali ewa Walukagga ne Walukagga yeesimbibwako abantu 22 naye nga kenyinyamu kati kubaddeko mabikke amaka gamulema emyaka 5 talina maka gwe amaka gakulemya obukulembeze butandikira mu maka olidde kati omuntu nga tasobola nakulabirira boodabooda najja nti nze kwesimbawo ne boodabooda embwa tasobola gimentaininga aba tebamanyi nakwoza mmotoka nga bo balina enkuba lwetonya lwebooleza emmotoka zaabwe najja ku bubaka bwa palamenti katukooye ebbula ly'emirimu n'abantu obutaagala kukola abantu mufune ku mirimu mukole obukulembeze buva wa Katonda si buli mujega nti aba mukulembeze naye kati natunuulidde bajobulesi babadde 22 nga bazze kwesimba ku kifo ekyo ne Busiro East era bajobulesi bajja 22
omuntu ajja okwesimbawo nga naye kenyini tasobola kwewa kalulu. Kati walabako Munyagwa yagenda kuba pulezidenti nga nekitaawa yamuleeta mu nsi tamuwa kalulu akawa Museveni. Kakya Munyagwa abo abantu bwe batyo basaanye batuviira mu Uganda. Kitaawa yakuzaala nga takuwa kalulu ayakuleeta ku nsi ng'ate gwe oyagala ffe tukakuwe. Etulaba ti Munyagwa amanyiira kitaawa akuzaala takuwa kalulu ate gwe oyagala ffe tukatukuwe, ffe tukuyita tutya? Munyagwa amanyiira bumanyiizi. Kitaawa akuzaala takuwa kalulu akawa Museveni we ate gwe oyagala Bannayuganda bakuwa akalulu, ffe tukuyita tutya? Ffe tusinza ku kyokuwa akalulu nga yakuleeta ku nsi takuwa kalulu. Kati abasiru bwe batyo nga Bamunyagwa basaana ne bava mu nsi. Obusiru kimenyewo. Kale abawuttaavu era kyekimu. kale abajega Era bifaanagana. kale abambumbubuutu simanya Oyakugera abawumbatuutu naye kyekimu era. Kyekimu. Nakyo kimenyewo. Kati kitaawo akuzaala akumye akalulu kati ng'ojja mu Bannayuganda bakuwa akalulu nga tukuwa kaaki? Kuba kitaawo kenyinyi akulabye nti oli sikulaapu. Nedde bukiri. Babayisima nedda. Sikulaapu kintu kirungi, sikulaapu bizinesi njagala gikolako efuna kiralu. Naye kitaawo akulabye nti oli sikulaapu gwatojja Bannayuganda nti bakuwa akalulu. Kitaawo akuzaala akulabye nti oli sikulaapu. Kati abantu bwe batyo basaana ne batuviira. Nze taata wange bwandabamu obusobozi ne mubuuza taata ono mpaka nojja kakuwa njale neesimbawo. Bwakugamba nti sijja kukakuwa okava mbuvi. Nkava mbuvi. Ffe ne mu Busiraamu batugamba tojeemeranga kitaawo buli kyaggamba okuggyako ekintu eki ng'agambye tugende tusamire. Kati Munyagwa alina n'omusango. Kabuli alinde kibookoze yajeemera kitaawe. Oba ekitaawe teyamugaanako kwesimbawo. Atasobola. Kitaawe yayogera ng'ensi eraba. Yamugaana nti nedda akalulu akaye ka Museveni. yakyogera. Nze Museveni kwenfiira. Nze ne Museveni tuli tuti. Balinga balongo. Balinganga balongo. Nze taata wange ayinza ogaa nti bali bati ne Museveni. Taata wange yanyiwa Museveni. Taata wange tayagala Museveni. Taata wange tayagala Museveni. Ne taata wo n'avayo ffe ne Museveni tuli tuti. Akalu taata wo yakulaba nti oli sikulaapu awo ko walikomye. Loga Bannayuganda olaba taata aganye okundabamu obwesigwa ate mwe munambulabamu mutya. Ne Bamunyagwa bamanyiira. Bamunyagwa bajooga. Ulidde. Kyova olaba y'omu era ku baasembye. Taata we yamuuma akalulu, Mukyaba teyamuwadde kalulu, Azizi teyamuwadde kalulu, abo bonna baganda be. Madina teyamuwadde kalulu. Mutyaba yakawadde ani? Mukyaba yakawadde Bobi Wine. Azizi Bobi Wine. Madina Bobi Wine. Saara ku munaku Bobi Wine. Olaba ne famire ye yazize Munyagwa ate ne bakazi be tebamuwadde kalulu. Kati abantu nga bamukyawa nnyo. Abantu bajja ne batubonyaabonya. Kibanga abazadde abamu omwana bw'atandika okutigomya basisita b'ekiro mu kifo ky'omuga nti abo basisita bo tobatakulanga ku kkundi. Wulidde amukeeza mu kisulo. Gw'omanyi ebisulo ebireeta balongodduwazi. Ebizidde omwezo ebisulo. Amukeeza mu kisulo amudduse ewaka agenda alisata kulabe essomero. Ate mu kifo ky'okugamba musomesa tebane munyambe mukansolinga omwana ono. Ekimundeesezza wano wadde musomesa naye omwana mukyamu. Buli kawungeezi atakulaba ne ku kkundi. Buli kawungeezi atakulaba ne ku kkundi. Buli kawungeezi atakulaba ne ku kkundi. Mumubuulire nti omulenzi totakulaba sisita bo ku kkundi.
ne bwe liba limusiiwa owulidde ateeka mu kisulo gwe kyana gwe akikeera ku makya kitoola mu kisulo kyova nti ebyo ebisulo bivaamu bahuligani bivaamu balongo duwazi bivaamu abatujju balumpeni abeetaga palo beating and spraying obasanga mu bisulo so nga papasi y'ekisulo yalibadde mwana kubanga essomero liri Kibibi omwana ali Kampala n'akademiki kamaanyi naye abazadde abasinga baleeta abaana mu bisulo lwakuba ewuwe yabadde yeegeza mu maama w'omuto abo abaana amanyo ga nti I love you maama nkwagala ebyaddala ebya laavu ng'ali ku maama we gwasaba laavu maama w'omuto kati omuzadde olumukomawo nti mpanga kyankoze wano mu maka wano nti mwami munnange mpanga kyankoze mu maka wano sikimanyi gwe mpanga nyoko omukozi eki amukeza mu kisulo so sooka okuba empanga omugamba oli maama wo maama wo tebamusaba laavu maama wo ne bwaba muto asigala maama wo owulidde ne toddangayo kikola naye akeeza mpanga mu kisulo kati naabo abazadde batwonoonedde abaana batwonoonedde abaana owulidde kati nze taata wange naŋŋamba ekintu nti tokola kino sikikola ne munyagwe yatuswaza nnyo taata waakulabye nti oli sikulaapu ate gwejja bannayuganda bakuwa akalulu kyova olaba taata we yakamumye mukyaba Isaaka yakamumye Madina yakamumye Azizi yakamumye Sara ku munaku yakamumye ne bakyala be babiri ne bakamumma kati yabadde tanya kifo kyonna kyasaana wa famire eganye famire yekutegeera kati abantu bwe batyo tubakooye mu byobufuzi bana abantu munyonyeeko emirimu ekole teri mulimu mubi kasata guba gwakubba omulimu gwonna mulimu naye abantu oluwulira okulonda buli jobolesi najja okwesimbawo tukoye ba jobolesi mu byobufuzi tukoye ba kireresi mu byobufuzi tukoye ba huligani mu byobufuzi tukoye ba lumpeni mu byobufuzi tukoye balongo duwazi mu byobufuzi banye mufune ku mirimu mukole mufune ku mirimu mukole naffe twavuganga taxi I was a taxi driver bodaboda naye wagivugako sisobola naawe nawe obwongo bwange ate basabalina pikipiki dayira mukatonda muggulu sina kika kya motoka kyesimanyi kebere tuleera naye pikipiki zakulema zannema ne bwompaaka kadde sobola gisimbula seba owulidde obwongo bwange nawe tebuvuga bodaboda tebuvuga bodaboda owulidde obwongo bwange bwayitawo so akalu ka mukyala okuddamu okubala obululu kwa Nameere n'omubaka niyabadde omubaka omulondi ow'e Masaka muna NUP nga bwe byatambudde sayidi awo kubanga abantu bagamba nti byabaddemu amancholo mayitirivu nnyo era nga bagamba taata we musajja mukulu takyasoba nagoba mbaata wulidde naye yabadde alemedde ku mwana mwami Sempijja gavumenti ya Kowa yagoba ekyakwatulira yagoba tekyakuzza kati famire naye efuuse kikolobero mu Masaka mwami Sempijja gavumenti yagoba ekyakwatulira muleke ga nti muli bakisalo nnyo mu Masaka wano wafiriza ssente empitirivu wabeera mu nzige sente z'omuwomusolo ne zifa nti mugula ddagala lya nzige wulidde ne bakuwaako okubeera minisita wa defense n'okola emivuyo bakugoba bagana kukwata kusiba ate ali mu gavumenti ate mu gavumenti kanyanya kifo ki yali minisita wa defense ne bagoba wulidde bamugoba mwami Sempijja nyonyako wootuula tuulako wamu owummulireko awo ne gavumenti yakoowa dda
yakoowa dda ate no gavumenti ekoowa bubi. Gavumenti yakoowa tata wa nammere n'emukoowa nadda ne mukati naye kati mutandise otuswaza kati olajja nga mutuwetera n'omupakasi naye ajje yeesimbewo mwami Sempijja naawe nyonyi ekyokkola funako omulimu wokole oba tolina mulimu nja kujjanga okuyiggire Seba alina emirimu gyakola mirimu giruwa musajja mulimi mulunzi alima emmwanyi ate alima emmwanyi ng'olemedde mu byobufuzi. Sempijja okuze kikyonoonya mu byobufuzi lwaki weesiba ku bantu abantu bakoowa gavumenti eno yakoowa tekyasobola mpozi ogamba wamuvaamu kuva lwe bamukuba kalulu Erias Lukwago temwerumaaluma mmwe mwekka na mwekka tusituke twejjeko olukokobe twejjeko obunabe nga tuli wano kitole fenga PFF People's Front for Freedom ng'olwaleero ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokubiri mu mwaka 2026 nga tuli ku kitebe kyaffe wano e Katonga tulangirira tuli beeteefuteefu era twamaliridde okulemberamu olutabaalo olw'okwesityoninga eggwanga lyaffe. Teri kwekubagiza, teri kudda mabega, teri kutiisibwatiisibwa, kutaasa ggwanga lyaffe. Era nga n'ekiriwo akaseera kano olw'eggulu lwa leero n'enkya na buli lunaku kununula abalwanyi baffe aba political prisoners bonna abali mu makomera era tubasaba olwo olutalo tululwanire wamu. PFF eruguddewo nga Lord Mayor yakulembeddemu banne batandisa olutabalo lw'okulunula eggwanga lino. Ekirala baagala kulaba nga abasibe bonna abasibiddwa bonna bava mu makomera. Waliwo yambuza ekibuuzo nangamba nti Geoffrey ebbanga lyonna abasibe basibiddwa mu kkomera bali tebabalaba kuboogerako kakati emyaka kumpi abamu kati bamaze emyaka 6, 5, 4 Mukama wange anansonyiwa byayogedde bya bulimba bitya ebyo ebyokwogera nti essaawa eno ffenna twegatte tuggyeko mwami Museveni tununule n'abasibe bya bulimba abadde asaaga busaazi. Abo abantu nabagamba gw'omanye ekyaŋŋaana ogenda mu PFF nga tekibiina kyange gw'omanye ekyakiŋŋaana ekyaŋŋaana yo kankibulire bannayuganda tubadde mu FDC ebbanga lyonna FDC ne tufuna emitabanguko Nandala Mafaabi n'agitunda owa mwami Museveni. Kati bw'atunda FDC owa mwami Museveni ne tugata tujja kugenda wa mwami Museveni tubeere awo abo ne bagamba tukole ekibiina naye mbaga sibawagidde bwe tuba nti twagala kujjako mwami Museveni tugere twegatte ku Bobi Wine wakati ye w'amaanyi oba omwagala oba tomwagala w'amaanyi oba yakajja mu byabufuzi oba si yakajja w'amaanyi oba mwana muto oba si mwana muto w'amaanyi abo baagaana ne bawuza nno naffe twagala kukolayo ekibiina tufune ku ssente za palamenti tufune ababaka tufune beerosi 5 tufune baani kati essaawa zino ekibiina kibadibiridde kyaleeseyo ababaka 2 oba omu ate baga tugere twegatte lwaki mwegatta luli nga temunakugulawo kibiina. Mukama wange naye mukyamu alimba abadde asaaga busaazi singa yali sirias yali badde atambulira mu ambuleera ne Bobi Wine kiringana nabali bannalabye basenkwe basenkwe ate bebaali basenkwe senkwe empuuga bya basenkwe siryabo basenkwe balimba manyi gwe tobamanyi gwe wakabalaba nze bansanga mu byabufuzi era nalabye basenkwe nga bagenze kati ogamba okye ate no bakafulu mu nkwe mpuuga
basaalirwa Seggona tugenze kulaba Muwanga muleke temumulaba nze omuntu nga tonjagala mu bulamu ne ku bufusi kwagala ne mukomera sikwagala teriba ttima nedda ezo ziba nkwena kujja kukola omuntu ng'obadde tonjagala mu bulamu mu kufa tojja ne mukomera tojjanga kati nze njagala abantu nga bafeibe Sebinene mu UK njagala abantu bazibeda mu Italy anjagala mu bulamu era zibeda bwenfanga nkwagala ku ntaana waliwo mulamu wange mukyala Kakeeto Juliet anjagala mu bulamu mu America Juliet Kakeeto bwenfanga nkwagala ekibibi ku ntaana bwe bansibanga mukomera nkwagala ulidde bwe mbanga musanyu nkwagala ne bano basenkwe mubadde temwagala Muwanga Kivumbi kati muleeta amaalo n'enkwe zammwe tugenze mulaba ate nsana badde wa Luganda ne Muwanga Kivumbi naali bakubidde empi ku kkomera abo bankwe baagala kukolawo kisinde bakomewo mubadde temwagala musajja ekisinde kitya baagala kukolawo kisinde ekyabagundi baluuzaazi baferiyazi emirambo baagala kukolawo kipolitikolimbo bonna abagudde abasajja mbamanyi abo bansanga mu byabufuzi mbategeera bankwe baddiira era mbakuba n'Oluganda ne Muwanga Kivumbi naali girinnye ne mbakubira ku kkomera tebaali mulabye kibanga omuntu n'abayekera bakikolanga nnyo bajjanga ne bakubuza sibyo kya ssebo bulungi sibyo kya nno bane mutuwe ku baana batuwegatteko mu buyeekera abantu bano baali bamanyi nti omusirikale kitegeeza bubbi omusirikale kitegeeza butemu abaana baffe tebagenda mu buyeekera ne bagenda ekiro ne bajja ne babakuba obukumbi ku makya ne bakeera musibye mukyano bane nga kitalo nga mwalabye ne gavumenti y'Obote mwawangayo abaana nga musiimye kibanga taatawo oli n'akuttira taatawo ate n'aleeta ente 8 mu lumbe n'effuso y'omukyere oyo aba akwagala kati ne bano basenkwe mubadde temwagala Muwanga Kivumbi ate kati mwefuula nti ye munnaffe nze mba kuba wa Luganda ne Muwanga Kivumbi kye naalikoze Seggona ku kkomera kye naalikoze Empuuga ku kkomera kye naalikoze basalirwa ku kkomera naaligenze ne pikapu y'embooko n'enyooka banna omuntu bw'aba takwagala mu bulamu ne mu kkomera takwagala ne mu bufu takwagala muleke kulimbalimba bantu nze era Muwanga yalabye nga simulinako Luganda n'alivuze emmotoka yange Vista embooko n'enyooka mwalirabye amawulire olwatuuse kukomera mu kimi eki cwa nti tetubaagala kulaba Muwanga alina kulabwa babadde bamwagala bw'oba omanyi obadde toyagala Muwanga okimayo ki tumaliriza obusungu kati banyonya nakubba Museveni nakumuga munnange tuwe ssente tugonze Muwanga akkirize emisango omusonyiwe nze nkikubuulidde bajja kiwulira tuwe ssente Muwanga akkirize omusango nti abadde mutujju omu Amnesty babikolanga abasiraamu kkiriza nti mwe mubadde mutega bbomu wadde obadde tozitega bakuwe Amnesty kkiriza nti obadde muyeekera wadde tobadde muyeekera bakuwe Amnesty kati abo banyonyerizaawo ssente kubba Museveni kyagala $3 billion Muwanga akkirize teri mwangu teri mwangu wakubba nga mwami Museveni gwe panga kintu kyo mwe Museveni kati abbika gwe panga kintu kyo gwekyo gukeera ku makya weebake ozuukukopange mwe Museveni kati ategukika kati banyonya kutegula Museveni twagala $3 billion Sekawumbi wala $3 billion twagala $3 billion namba omanyi Muwanga musajja mugezi muzibu twaga Muwanga akkiriza emisango ate tuwagikola osaba Amnesty
ng'okkiriza ebyo tweyanziza nnyo tweyanzeege kwemboozi mu UG mwebale kutulaba tubagaliza akaseera akalungi nalongo wange mu South Africa nalongo mu South Africa aŋŋambye agenda kungulira enkoko 8 n'amatooke 8 nzirayo wa ebyaddala oba ebyaddala nalongo ali mu South Africa aŋŋambye agenda kungulira enkoko 8 n'amatooke 8 n'amagi era nsabye n'ennamba yange y'essimu kwateka ssente nzirayo wa Bobi Wine essaawa yonna njega tugenda ffenna nzirayo emagere wa Bobi Wine tugenda ffenna ku kamera sina buzibu nalongebuzaabuza n'ogenda wekka nalonga ennamba njikuweereza nnyabo eri 070 69 38 77 nalonga mu South Africa ennamba eri 070 69 38 77 ereeta Isima Lubega oba Lubega Isima sifunanga binikinemu amanya ge bantuuma nga banjazindana genina ge galina ku biwandiiko byonna kale tumaliriza show banaye mweraba Munnayuganda tukwaniriza mu Kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo zitawaanya abantu omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali olina abeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bw'amangu tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa tamalik mmwe n'abayinako kenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro waffe ono nabeera nga akuyambye tulina ekyogo ky'emikisa ekyo sisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bato ngenza okusaba emirimu ngezizaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo bw'oyisa ku Salt TV ejja kubanga otulaba